Yes, ndine mukwano gwange Clement Kizza. Ate Dr. Tigo omuntu yena gwe ngamba nti ono mumuwe. Kitegeeza alina emikisa. Clement, soko bulira abantu gwani. Amanya Kizza Clement, omwana yedire mama. Omusajja omuganda. Kubanga bayinza okugamba emamba eyagabunga. Omusajja omuganda ndimusomesa, ndimunamawulire, ndimubalirizi wa bitabo. Yes. West Church kulese maaso g'abantu bavolongote emitwalo n'emitwalo. Ekindese kwe kubuulira abantu nti nzize okwesimbawo mu kifo ky'obakasalayo C3 erungujjaawo ng'era ngenda kubantwala nki oba nkiikirira kitunzi ky'obine wakadda. Kirungujja kinene kati gwo mozaaliwo oba opangisayo opangisa. Nzaalibwa. Kakati kiki ogenda okukolera abantu kibanga nze nkubuulira. Bwe kyoyogedde kati nze video nkyaziira. Ngenda kujjanga we basimu omusulo obwereere. Kabina njiweko amazzi kiboko 100. Kakati ogenda kukolera ki abantu? Abantu ekisooka tugenda ffe tuzize kusitula abavubuka okusingira ddala. Abavubuka tugenda basakira. Kazibe sente tugenda zisakayo tuzireeta. Tukolewo tucreating emirimu abantu b'erujja bamanye bulungi job creator. Nkoze businesses ku lungi eziwerako. Abavubuka ba boda mbawadde pikipiki eziwerako. Era byenkyabakolera bingi nnyo ate era n'okutwala ebirowoozo byabwe. Kati kuba president owagiraani? Of course, president wa. Kyagulanyi. Mbali mali Museveni. Tugamba nti twagala nkyukakyuka. Ekitegeeza buli emyezi 5 Museveni agende. Nze ndaba yagenze dda. Buli kimu yagize dda. Yagenze dda. Si yagize, yagenze dda. Kati njagala ogambe Clement. Ogambe nti Museveni tukulabyeko, President Museveni tukulabyeko, Kyagulanyi kayingirewo. N'alime walungi amala nanyuka. Ke kaseera Kyagulanyi akikwate. Lwaki sibeese? Ate yakitegedde nti omuliro gwokya. N'abivaamu. Kyalimyeko kimala nga talina wa. Abantu beerungujja mwenna. Enkofiira ndi mugira. Ate nabagamba omuntu asobola okubeerawo kale ebbiri nga nze Dr. T. Nze buli wamu ngwaninga kapiso. Enebeera njeru yonchiki. Kimyofu. Yo yensi tugiriko bukiika nga mimwa olonde Clement.